abavubuka ba UID nga bakulembeddwamu Yasin Ssemogerere ne Moses Bagirwa wamu ne John Baptist Ntuwa be bategese akabaga akayozaayoza omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okutuuka ku myaka 75 egy'obukulu. Okusinziira ku bavubuka bano, President Museveni yazaalibwa nga Desemba 4 omwaka 1937 nga n'olwekyo awezezza emyaka 75 egy'obukulu. Katemba yatandikidde mu katale k'omu Nnyendo e Masaka abavubuka ba UID babadde bategesa akabaga era abadde bakutte ebipande ebiyozaayoza omukulembeze. Bano basaze ne keeki gye babadde bayoyosa obulungi eriko n'ebigambo ebiyozaayoza pulezidenti. Oluvannyuma poliisi yagudde mu kabaga kaabwe n'ebawalawala nakigamba nti babadde tebafunye lukusa kuva ku poliisi nti bateeseteese okujaguza ate nga babadde balina ekigendererwa eky'okutyoboola omukulembeze w'eggwanga. Abakwate batwaliddwa ku poliisi ya CPS e Masaka ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Wabula abatuuze balaze obutali bumativu n'engeri poliisi gy'erinnyegere mu nteekateeka eno era bagikasukidde amayinja agasiza n'endabirwamu y'emmotoka.